Veronica Namwanja atemera mu gy'obukulu 86 yalajja n'abaza ekisooka okumuyamba asobola okujjanjabibwa obulwadde bw'omutima n'eddokooli. Ono omutuuze wa Kakirimu Wakisa agamba yazaala abaana 12 kyokka abasinga ne bamufaako mu Lutalo 1986 nga yasigazaawo omu amulabirira mu kisa kino so nga naye talina mulimu. Babasindika ekiruddu ate bwe batuuka ekiruddu ne babasindika Mulago okufuna obujjanjabi. Ategeeza nti yalwawo okukizuula nti yafuna obulwadde bw'omutima nga yasooka kumanya bulwadde bwa ddookooli okutuusa lwe yagenda mu ddwaliro ne bamukebera. Omukyala alina abaana 12 naye abasinga baafa. Namwanja agambye nti buli luvannyuma lwa myezi 3 abeera alina okufuna eddagala lya mitwalo 40 naye nga zimuyinze nga mutabani we abadde apakasa ku kyalo naye takyasobola kulima. Mutabani we ategeeza nga bwe balina ekibanja kya yiika 4 nannyini ettaka n'abasalako yiika 3 nti ate n'atabwa na kyapa. Faith Kirabo nga mutuuze agamba omukadde ono yamumanyira mu kkanisa ne bagezaako okumuwa kuyambi ne batuuka we balemererwa kwe kulajjanira abazekisa okubadduukirira. Okusula tayina asula bubi. Mu ngeri y'emu Wandera Norman abangi gwe bamanyi nga DJ Rectangle yafuna akabenje omusumaali ne kumufumita emabega n'okukosa ebitundu by'ekyama owanjagidde abazekisa okumuyamba. Naye kati sikola obwetaavu na bungi omuntu yenna ne bw'oba olina akasente osobola okukafuna ne kaggwawo. Ono awangalira ku Lutalo e Kawempe agamba addukiddeko mu malwaliro ag'enjawulo kyokka akasente kamuweddeko. Naye baamala oginkolako after some time nenziramu ne ntandika okufuna pain ate ng'etuddeko akasente kangi sikyakola. Agamba alina obulumi bungi nga tasobola kutuula wadde okwewanirira n'asaba abazekisa okumudduukirira asobole okufuna obujjanjabi. So mbadde nsaba omuntu yenna munanga aliyo ng'asobola okunyamba anyambe nsobole okuddamu bandongoose obulamu busobole okuddawo kuba kati Kizawire ne Ssakambe David yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.